Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo ggwe akyatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Wabaddewo ensasagge, wabaddewo akasattiro, wabaddewo okulwanagana wakati w'ekitongole kya Uganda Police nga bagugulana obanga beetwala n'abavubuka abamanyiddwa nga Justice Movement Uganda. Abavubuka bano babadde beekalakaasa ku nsonga ziri ze twakugambako. Okwekalakasa kubadde kw'amaanyi nnyo, olutalo lubadde lw'amaanyi nga poliisi erwanagana n'abasajja bano ababadde balwanyisa era nga beekalakasa mu kuwakanya omudumu gw'amafuta omagumanyiddwa nga East African Crude Oil Pipeline. Jjukira omudumu ogwo twakutegeeza engeri gye gugenda okubanga gukolamu, gugenda kubanga guzimbibwa okuva mu ggwanga erya Uganda nga gugenda paka mu ggwanga erya Tanzania. Olwo nno ate amafuta gabeere nga gasombebwa nga gatwalira eyo bagasengejjera eyo ate olwo bagakomyewo eggwanga erya Uganda olwo liryoke libeere nga ligafuna. Omudumu guno oba pipeline eno yatandika dda okuba nga egenda mu maaso era pipes ezisookerwako zaalabiddwako nga zituuse mu ggwanga erya Uganda era baazitikulidde mu bitundu ebyekyotera sayidi zeeyo mu kuleeta Masaka. Basajja nno Bachina be bali mu nsonga eno. Njagala okutegeeza gwampuliriza emirundi mingi nnyo abavubuka naddala abava mu biwayi ebyenjawulo balabiddwako emirundi mingi nga beekalakaasa, nga beemulugunya, nga beekandagga, nga bawakanya enteekateeka eno eya gavumenti y'eggwanga erya Uganda ng'ekolera wamu ne gavumenti y'eggwanga erya China okubeera nga bazimba omudumu gw'amafuta guno. Bano nno babadde bawakanya era balabiddwako emirundi mingi egy'enjawulo nga beekalakaasa. Kati olunaku olwaleero gwampuliriza babadde bazze n'ebipande byabwe mu mbeera ey'obusungu obw'ekika ekyawaggulu nga bw'ogenda okulaba mu katambi. Era babadde balumbye ekitongole oba ofisi z'ekitongole ekya European Union ekisangibwa mu kibuga Kampala. Poliisi nebasalako ne babategeeza nti temuyina gye mulaga. Amawulire gano njagala okutegeeza nti wengakoledde simanyi gwe ddi wogawulidde ogenda kulaga akatambi. Amawulire gano nga tegannabaawo wabaddewo enteekateeka ez'ebitongole ebyenjawulo okwekalakasa nga bwe guzze guba nga bawakanya eggwanga erya China okwegatta ne gavumenti y'eggwanga erya Uganda babeere nga bazimba omudumu ogw'amafuta ogugenda okuba nga gugenda paka mu mwalo ogw'e Tanzania eri babeere nga gye basengejjera amafuta ate olwo eggwanga lya Uganda libeere nga ate ligasombayo okubeera nga ate bagafunako mu ggwanga erya Uganda. Pipeline eno kigambibwa nti egenda kavalinga ekifo ekinene ennyo nga bwe nakutegeeza mu mawulire genzize nga nkuwa gwaze nga tugoberera kyenjogerako okitegeera bulungi nnyo. Pipeline eno ngenda gikunnyonnyola ebigikwatako nga mmaze okuwa olutambi olubaddemu ensasagge eno. Abavubuka nga beekandagga balwanaganye n'ekitongole ekya poliisi, balwanaganye n'ekitongole kya poliisi nga bababuuza mutwagaza ki era lwaki muyinza okuba nga mutulemesa. Njagala okkirize mbeere nga nkulaga akatambi kano nzije tweyongere, wabula kkiriza nsooke nzijewo akalango kamu kano kaleme kututawaanya then nkulaga embeera nga bwebadde oluvannyuma nzije nkunnyonnyole EACOP oba East African Crude Oil Pipeline etegeeza ki eri gwe munnayuganda ngoberera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop dealing with people that are central in their nature. Today we are marching to the European Union, reminding them that there is one judge. That we are going away with our body fuel subsidizing. But it can be found that there are some people that are promoting this. There are some people that are sponsoring this project. Today, the war is over. We are talking about the fossil fuel subsidizing. But we are found not going to stop it. What do you continue to stop it? This is Uganda. This is Nairobi. We are not living this. Can you see what I was telling you?
We are not leaving this place. We are not leaving this place until they answer us. Until they come up and answer us. We want answers. Why shouldn't they answer when they open their gate? Why shouldn't they open their gate? The exit is there. We are the exit. Stop ego. 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 Even police that is coming is a direct person that is going to also be affected by this. Even if police comes, we are not afraid. We are not afraid. We are Ugandans that are dealing with this. We are not violent. We are not violent, and we will not come to put down police, or we will not come down to do anything bad. We are Ugandans that need justice. We've come to the European Union headquarters in Uganda, and all we are asking for is a response to the petitions we've written to them on this genderless pipeline. We are telling him to stop supporting it. We are known. Why should we bring that in? Are they your words? Are they your words? We come to the European Union. We come to the European Union. Not you. Not you. What? No, we can't. We can't. Why should we take our platform? Why should we take our platform? Why should we take our platform? Why should we take? This is the message we have, and you're taking that, and you're taking this. You want our never kept it up. We're not afraid. We come to the European Union. We come to the we are not afraid. We are not afraid. We come to the European, not police. We come to the European Union, not police. Police, stop mining. Police, stop mining. This is our stuff. We are not afraid of police. You tell me when you're going to put me inside. What have I done? What have I done? This is my message to the European Union. No, this is my message. This is my message. You see what you're doing to me. See what you're doing to me. I never came to police. I came to the European Union. You are arrested. What do you mean by that? We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid. Whatever you do, I'm not. We are not afraid. We are not afraid. Leave my property. Leave my property. I'm not afraid. I am not afraid. I am not afraid. We are not. We are not. I have written to him physically, and nothing has been done. Yes, embeera bwetyo webadde mu kitundu wali nga abavubuka bagezaako okubeera nga beekalakaasa mu kaweefube waabwe ow'okulumba oba okugenda okutwala petition yaabwe ku kitongole ekya European Union office zaabwe ekisangibwa mu kibuga Kampala. Babadde beekalakaasa nga bawakanya ekya gavumenti y'eggwanga erya Uganda okwataganira wamu ne gavumenti y'eggwanga erya China okuzimba omudumu ogugenda okuba nga gutambuza amafuta ogumanyiddwa nga East African Crude Oil Pipeline, nga guno gwe mudumu gw'amafuta ogwogerwako gwe wawulira gwampuliriza ogenda okubanga guwemmenta ssente z'omuwi w'omusolo omuwendo twagukugamba, era wembanga seerabidde kakasanga byenjogerako obitegeera bulungi nnyo. Njagala okutegeeza nti bino byatandika dda amafuta ag'eggwanga erya Uganda agaazuulwa agenda okubanga gava e Bunyoro okubanga gatwalibwa mu ggwanga erya Tanzania mu kitundu nga bwe ngenda okugamba. Wuliriza, the East African Crude Oil Pipeline oba EACOP gwe mudumu gw'amafuta ogugenda okubanga gusimibwa era guzimbibwe okuva mu ggwanga erya Uganda nga gugenda mu ggwanga erya Tanzania eri ku mwalo okumpi ne Indian Ocean. Kigambibwa
nti kilometers 143 zizigenda okubaako omudumu guno obuwanvu bwagwo era nga plan zibadde zikolebwa okuvira ddala eri mu mwaka gwa 2023 era batandika enteekateeka mu mwaka gwali gwa 2017 ez'okuzimba omudumu guno okubeera nga guva mu bitundu ebyebunyolo nga gutambula okwetolola eggwanga amawanga gano abiri okuyita mu ggwanga erya Tanzania nga gugenda paka ku mwalo ogumanyiddwa nga Tanga oba Port of Tanga mu ggwanga erya Tanzania ku liyanja erimanyiddwa nga the Indian Ocean. Pipelines oba pipe zino ezigenda okuba nga zikozesebwa njagala okutegeeza nti nnyingi zatuuse dda era nga bwe nkugambye zalabiddwako nga bazitikkula mu bitundu ebyekyotera nga gye bazitikkulidde. Kakati olunaku olwaleero abavubuka bano gwe gyotabadde wano ku mukutu ogwa Redzone TV nina okuba nga mbeerayo nga nkusakira embeera nga bwegenda okuba nga ate etambula. Njagala okutegeeza nti babadde beekalakaasa nga balumba ekitebe ekya European Union offices zaabwe mu kibuga Kampala nga baagala okutwalayo petition yaabwe okuwakanya gavumenti y'eggwanga erya Uganda okukola kino olw'ensonga nti ensonga esinga obukulu pipeline eno egenda kuba ya bulabe nnyo eri obutonde bw'ensi, egenda kuba ya bulabe nnyo eri obulamu bw'Abannayuganda n'abamu ku Batanzania abasangibwa sayidi awo. Ezimu ku nsonga endala Bannayuganda bano abadde beekalakaasa nga tebasalikako musale bagambye nti bagenda okukizuula ng'eggwanga lya Tanzania kigambibwa nti bagenda kutwala shares nnyingi okusinga eri gavumenti y'eggwanga erya Uganda nga beebuuza kino kisoboka kitya era tugenda kukikkiriza tutya mu abasajja aba poliisi lwaki temutuleka ne tuba nga tulwana kubanga mwe betulwanirira nammwe mwe muli. Omudumu guno nga bwe nkugambye kigambibwa nti guli owned by ekitongole ekya Total Energies era nga kirina ebitundu 65 ku buli 100. Uganda National Oil Company oba UNOC erina ebitundu 15 ku buli 100. Eggwanga erya Tanzania nga nalyo litwala ebitundu 15 ku buli 100 ku bwannannyini obwa pipeline eno. Kigambibwa nti pipeline eno project yonna ey'okuzimba omudumu guno egenda kuwemmenta sente eza US dollars obuwumbi 5 billion US dollars. Sente ezo ziba nnyo okubeera nga njagala kuzikuddiza mu mbeera eya sente ez'e Uganda ozitegere bulungi nnyo gwampuliriza. Njagala okutegeeza nti ekimu ku bireetedde abavubuka bano okwekalakaasa bye bino wammanga ebbeeyi eya pipeline eno obuwumbi bwa $5 nga wozizza mu z'e Uganda zikunukkiriza obutabalika 18 18 trillion Ugandan shillings n'okusukkawo. Kati kino kyanyiziza abavubuka bano nga bagamba ssente y'omuwi w'omusolo eyo yonna egendere ku pipeline zino ng'ate tugenza okuwulira nti ekitongole ekigenda okuba nga kikwasaganya bino ekimanyiddwa nga Total Energies ki-owninga 65% ku pipeline eno. Uganda ng'eyita mu kitongole kyayo ekimanyiddwa nga Uganda's National Oil Company oba UNOC egenda kuba ewuninga ebitundu 15 ku buli 100 n'eggwanga erya Tanzania nga lyewuninga ebitundu 15 nalyo ku buli 100. Waliwo ekitongole ekimanyiddwa nga Sinoco, kino nga kitongole kya China kigenda kuba kiwuninga ebitundu 5% wabula nga ssente nga bwe nkugambye mu mwaka gw'ebyensimbi by January 2024 ebyaggwera nga Uganda yeetaaga obanga pipeline eno okubanga egenda maaso yeetaaga 5 billion US dollars nga bwe nkugambye nga bwozizza mu za Uganda zisukka mu butabalika 18 gwampuliriza ku mukutu ogwa Redzone TV. Njagala okutegeeza bino nno bye bimu ku bifiiriddeko abavubuka bano okugamba nti tujja kwekalakaasa okutwasaganya ensonga eno bw'otwatukira mu January w'omwaka guno gwa 2024. Banka ez'ebyensimbi 24 ezaali zimaze okwegaana eggwanga erya Uganda, ekitongole ekya Sinoc, eggwanga erya Tanzania n'ekitongole oba kampani emanyiddwa nga Total Energies nga babeeganye nti ffe tetujja kubabala tetujja kubawola ssente kubeera nga ate mugenda mukolo pipeline eno kubanga twakitegedde nti pipeline eno si nnungi eri obutonde bw'ensi, si nnungi eri obulamu bw'omuntu. Kyova olaba ffe tetugenda kubeera mu bino tubeere nga ffe twogerwako nti ffe twawola gavumenti y'eggwanga erya Uganda, gavumenti ya Tanzania, ekitongole kya Sinoco n'ekitongole kya Total Energies
sente mwono n'obutonde bw'ensi. Ezimu ku banka zino ezoogerwako mulimu banka ya Standard Bank yagaana obbawola, mulimu Stanbic Bank ya Uganda yagaana obbawola, mulimu ekitongole kimanyiddwa nga Sinosure nakyo kyagaana okubanga kiwola ga ebitongole bino nga kwotadde ne gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Singa pipeline eno enaaba ezimbiddwa ng'era emaliriziddwa ejja kuba efuuse pipeline ekyasinza obuwanvu okwetoolola ensi yonna, era ng'eyogerwako nga egenda okuba nga yesinga gwe mudumu ogutambuza amafuta ogukyasinza obunene okwetoolola ensi yonna. Tekibangawo era kigenda kuba kisoose wakati w'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Tanzania okuva Hoima okutuuka eri ettanga ku mwalo ogusangibwa ku Indian Ocean. Kakati no njagala okutegeeza nti olw'embeera eno kuba nti kyabulabe nnyo eri embeera y'ebyobulamu, kyabulabe nnyo eri kye bayita water resources, kyabulabe nnyo eri obutonde bw'ensi, kyabulabe nnyo eri obulamu bw'omuntu. Kigambibwa nti ebitongole ebyenjawulo muli ekitongole kya European Union, ekitongole ekitaba amawanga agasangibwa ku lukalu lwa Bulaaya, n'ebitongole ebirala ebyenjawulo ebirwanizi by'eddembe n'abantu ab'enjawulo ab'amaanyi baavaayo emirundi mingi nnyo nga bavumirira ekikolwa kino eky'eggwanga lya Uganda n'eggwanga erya Tanzania okukkiriza bazimbe omudumu gw'amazzi nga bakimanyi bulungi nnyo nti gugenda kuba gwa bulabe eri obulamu bw'abantu, eri obutonde bw'ensi n'ebintu ebirala ebissa nga n'abantu mwotutadde. Wabula njagala okutegeeza nti zo gavumenti zino tezaafaayo, bagenda mu maaso n'okuba nga bakwasaganya pulojekiti yaabwe, era nga bwe nkugambye pipes zalabiddwako nga zituuse mu ggwanga erya Uganda mu bitundu ebyekyotera. Wabula abavubuka bano bavuddeyo nga bagamba tetujja kukkiriza. Lwaki muteeka eggwanga lyaffe mu bulabe nga buno? Lwaki mutuleetera oba mutusembereza ebintu nga bino bye mumanyi obulungi ennyo nti bigenda kuba nga ate bikosa obulamu bwa munnansi, bigenda kuba nga ate bikosa obulamu bwaffe ng'eggwanga, bigenda kuba nga byonoona obutonde bw'ensi, ate mmwe ne musalawo mubeere nga mubireetera ddala, newankubadde amawanga ag'ebweru, amawanga agandibadde gabawola n'ebitongole ebyenjawulo byavaayo ne biwooninga nti ensonga eno tejja kuba nnungi nnyo eri eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Tanzania, eri abantu baabwe n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. So kakati olunaku olwaleero ebadde ensasagge y'amaanyi nnyo, abavubuka batambudde nga balina petition yaabwe nga bagezaako okulumba ekitongole ekya European Union newankubadde poliisi ebalemesezza okutuukayo, era abamu bakwatiddwa, wabula nga bangi basobodde okuba nga beesimattula ku poliisi ne badduka ne baba nga tebazzeemu kubeera nga balabikako. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera, nakugambye nja kukusakira nga bwe nkuleetera. Bw'oba tunaba kubanga osubscribinga kikole, genda maaso ng'okwata ku kade aka notification, ate mu ngeri y'emu njagala ogenda otuwa ekigalo kubanga gy'okoma okulikinga information gy'ekoma okuba nga ate etambula. Nina wano obubaka bwe njagala okuba nga mpita ayitamu nga bulijjo, bangi bataddeko obubaka bwabwe nga bwe ntera okubeera nga ate nkikola. Nsembyeyo kuwa amawulire aga omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba aduumira amagye g'eggwanga erya Uganda bw'avuddeyo n'ategeeza nti ambasada w'eggwanga erya United States of America bw'ateetondere kitaawe tagenda kuba nga asigala mu ggwanga erya Uganda ku lunaku olw'Emmande, nti era bw'atamwetondera ku Mmande essaawa 3 ne zituuka nga tannaba kwetonda agenda kubanga afuumuulwa okuva mu ggwanga erya Uganda. Bangi mutaddeyo obubaka bwammwe era neebaza mwenna abasobodde okuba nga muteekako obubaka bwammwe ku mukutu guno. Njagala at least bwe nsobola okusomako wano wennyini we mba nsinziira mbeere nga neebaza mmwe abataddeko. Sembatya Abudu webali kubanga otuusa agambye standby generator needs oil and service. Musoke engineer n'agamba abaloga ali ku muti waggulu abalaba oba baani sitegedde. Luka Kiwanuka webale kubanga kwoli message yeetuuse n'agamba buli babuti nga tussa ku kikoowe. Nalwanga Hadija n'agamba obwo obusungu bwa sanctions tewali kirala. Hassan Waswa n'agamba Muhoozi awe musse ndowooza yabadde atamidde. Sun Ruth n'agamba Digi anoonya lumbe lunaakutta, he needs oil and service. Digi kitegeeza ki? Nasiwa France n'agamba kino kigenda oleeta entalo mu Uganda. Kalyesuubula Pius webale kubanga oli n'agamba ogwo si mwenge wabula bano banoonya ntalo. Bw'atyo ye bw'agambye. Nangobi Joyce webale kubanga kwoli n'agamba ebyo ebizibu ebiva mu kutamiira. Elizabeth Isa abirye oyo Muhoozi engalo ze azitadde mu sigiri
webale kubanga kwoli na mwenna abataddeko obubaka bwammwe. Mami waffe Mama Kevin okuva e Switzerland webale kubanga obeerako kuba nkimanyi nakati kwoli era embeera egenda kubanga etambula bulungi nnyo. Webale kubanga obeerayo. Mwenna abatugoberera muganda wange amanyiddwa nga Tuyahikayo Tarasisio webale kubanga ogoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira obubaka butuuka. Webale kubanga obeerako bannanga abatuyambako mu nsonga ya kaddata kyemukola kya mutawaana nnyo kyekizibu kye tusinga okuba nakyo wakati mu kubeera nga tukusakira amawulire ensonga ya ddata tutawaanya nnyo wabula tulina at least olumu abatera tudduukirirayo ne mutuyambako ne tuba nga ate tetuva ku mpewo ne tusigala nga tubaweereza ate ku luno tugenda kuba tubaweereza bubi nnyo mukutu gwa Red Zone TV bw'oba tonna subscribing kikole webale kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.